we shall appoint our leader of opposition. N'agamba ona David Kabanda omukwasiza operation. Tugenda okulaba namara awanikidde speaker. Ekigendererwa okkiriza mu ekyo naawe? Nze kyendowooza mukulu waffe oyo ate nga era ye president waffe Mpiero yu abadde agezaako kwagala kuyisa butali bumativu bwe General Moses Kainerugaba butali bumativu bwe n'enkola oba oliawo eya muganda wange Joel Ssenyonyi ewamu ensonga zenungi tuzaagala zituteeka ku bunkenke nga government zituletera okukola ekituufu kye tulina okukola ate zijjayo ekifaananyi ekirungi government muyandibadde performing obulungi kubanga singa takola ebyo tuyinza okusuulayo gwa nagamba tusobola okwetuulako ne tubanga government bannayuganda nga we are taking them for a ride. So naye ate walala mu nkola ye ey'ebintu atuuka ate n'aluzinga sense of respect na oba oliawo n'attackinga personalities n'ava ku mulamwa mu kifo ky'omulamwa n'aguvaako n'adda emabbali kati oba oliawo wazze emabbali mukulu waffe oli abadde agezaako omulaga nti owainewo oliawo tusobola okukola enkola engenderere oba oliawo mu mateeka ng'egenda kukimako naye ate mwattu okwawukanako ko katonokko ne mukulu waffe oyo atatwala nze ndowooza obulungi bwa Joel Ssenyonyi bweyogerera obulungi bwa Joel Ssenyonyi mu kifo kyakola n'engeri gyakikolamu nze ndowooza bweyogerera nti ne bw'onoogamba opposition eronde yonna wamu nga pate zonna kubanga wano tubayi tutunulira ngati kubegamba nti ekibiina ekinaabeeranga nga kirina numbers nyingi mu opposition kyekinaleetanga omubaka gwe tugenda okutwala nga leader of opposition kati nabwe ekito bino ebibiina ebirala PFF DP ba UPC bagenda kubanga tebalina role gye bataddewo mu kuleeta leader of opposition. Kakati wano Honorable Namala Dennis yagamba tuteekewo ennongoosereze ngenderere tulabe nti ebibiina byonna ebiri ku luuyi oluwakanya government biparticipatinga mu kulonda leader of opposition NUP n'ekibiina ekina MP omu kironde byonna bironde nabwe kityo ne bano ba independent members of parliament nabo bakole ki balonde naye nze mu kulaba kwange obulungi bw'omuntu mu kukola kyakola busigala bweyogerera sirowooza nti bijja kyuka nnyo tine bw'onooleeta aba independent candidates bonna ng'obataddewo ba independent members of parliament n'ogattako ebibiina ebirala byonna ebiri ku luuyi oluwakanya gavumenti sirabayo candidate ayinza okuyimirira mu bulungi bwa Joel Ssenyonyi maybe kye nandisabye muganda wange Joel Ssenyonyi ensonga z'otuteekamu amafumu g'otufumitanga gavumenti tulabe nga twetereza amafumu ago galyokke for as long as attacking personalities. Honorable Doctor, or medical doctor, yes, Dr. Chikabi, Honorable Bate. Yes, now, with due respect, by independent members of parliament, Kimanyidwanti, most of them, if not all, are NRM leaning. Ndi mutuufu banedda abasinga obungi kati obateeka otya bagende balondere bali opposition kwekyo oli mutuufu naye wabaawo ensonga lwaki tubayita ba independent tukimanyi bulungi nti bw'osoma section yaffe ey'omukaaga ku subsection eyokusatu egamba nti bwe kana akutanda ne babanga ekibiina kisazeewo ani agenda okuba party flag bearer gwate gwe ne weesimbawo nga independent ogenda kuba omenya etteeka eryo nabwe kityo olukiiko olukwasisa empisa lwa ddembe okutuula wansi ne lugamba gundi ebimu ku bibonezo ebikuwadde kuliko ekibonezo ekisemberayo ddala okugoba mu kibiina naye bw'oba osazeewo compromising etteeka eryo ng'olimanyi n'oyimirirawo n'ogamba nzize bwannamunigina kiba kitegeeza olina endasi munda mu ggwe era ezisobola okwetegeerera n'osalawo n'ogamba ne mu kulonda leader of opposition kubanga wali nawakanya ruling party mu kwesimbawo yaleeta candidate waayo ne mwesimbako ne muwakanya era ne muwangula ne wano mu kuleeta leader of opposition elections mpeereddwa chance okulonda nsobola okulonda oyo agenda okubanga oba oliawo NRM sigo yali akati abaga kasse bina byofuzi mu Africa kokola amateeka agatajitinga abantu nguliza bulungi ogambye mukama waffe oyo yalabanga Joel Ssenyonyi olumu byakola tebijja ne tugamba katuleete etteeka so etteeka lya Ssenyonyi natandise nkugamba nti mu nkola ye y'emirimu byakola mu kifo kyakola sirabayo Munnayuganda asobola obikola oba oliawo yandibadde abikola yandibadde oba oliawo Muzeeyi Sseggona taliyo yandibadde Mathias Mpuuga taliyo bitulabyeko nga basobola okukola ebintu ebyo mu ngeri y'emu eyo kati essaawa eno in as far as performance is concerned to be authentic and sincere Joel Ssenyonyi kudos kyokola
kirungi eri gavumenti yange NRM kye kifaananyi kye tukozesa nga bendera okwetereza n'okuba toki n'ogamba wano bagundi mukunukidde ne twetereza ekyo kirungi sikiinaako buzibu nze nga NRM ate wa PRU Dr. Kikabi Edward sikiinaako buzibu naye obuzibu bwange bwenkuyinako weewaliwo okunukira n'ova mu kwataakinga ensonga no attacking individuals and personalities awo kawuka we kwina omwana bw'omuwa obutwa ndi oli mulungi otereza wali n'osigala ng'okola omulimu gw'obadde okola nyini gulu akonjagalire nnyo sikwinako buzibu kakati honorable Namara muna PLU muno wa PLU naye Dennis Namara mukwano gwange wabuyaga West ate nga muna PLU